Olunaku olwaleero Leader of Opposition era nga spokesperson wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi ayogedde ku musango oba ayogedde ku keesi eya Dr. Kizza Besigye. Mu bigambo bye bitono ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter, mukwano gwange, bino bye bigambo byasobodde okuba ng'ayogera. Kansooke nkujjukizeeko mukwano gwange yenna alina gy'osinza okuba ng'otuwuliza nti ku Yugi Updates TV k'osinzirira, era gw'atanaba kuba ng'osubscribinga kubiriza ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga gwe mukwano gwange. Jjukira olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye wabadde atwaliddwa mu kkooti e Makindye okuba ng'awera ennemba n'emisango gye gye baamuteekako egy'okumusanga n'emmundu mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Yakwatibwa abazigu abatannategeerekeka ne bamuleeta mu ggwanga Uganda. Akavuyo akabaddewo leero nkagambye olw'ensonga nti waliyo looya ow'e Kenya abadde ayagala okujja okuyingira mu musango gwa Dr. Kizza Besigye, naye amateeka nga omanyi amateeka ne gamugaana nti lwa nsonga abadde out of his jurisdictions. Aba Uganda Law Society tebamuganyizza kujja bamumye license okujja okupracticingira wano amateeka ge ku musango gwa Dr. Kizza Besigye, era ne bamwongerayo paka ennaku z'omwezi 7 mu January 2025 omwaka ogujja. Omusango gwa Dr. Warren Kizza Besigye we gutegutambudde. Kati oluvannyuma lwa byonna, Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition ate era nga ye spokesperson wa National Unity Platform, avuddeyo n'ayogera n'agamba n'akireyiminga okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kubanga talina musango. Agambye mu bigambo bye bifuutifuuti, today is our International Human Rights Day which stated 76 years ago on Tennis 1948 when the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. But it is sad that even as we mark this day, human rights continue to be violated in a certain manner like this. Joel Ssenyonyi agambye nti nno ekyewuunyisa nti olunaku olwaleero lwe lunaku okuva emyaka 76 egyayise nga 10 mu 1948 UN General Assembly we yateekawo universal we yadikirayinga human rights ebeere ng'eteekebwawo. Naye kyewuunyisa nti ne ku lunaku nga luno olw'okukuza Human Rights Day era eddembe ly'obuntu, olunaku olw'okukuza obutakyobola ddembe ly'obuntu, era mu mbeera eno eddembe ly'obuntu lisigadde likyoboolebwa. N'agamba nti tetwewuunya nnyo olwa ligimu eno gye tuliko kuba yeegenda mu maaso n'okuba nga ekyoboola eddembe ly'obuntu gwe mukwano gwange aliyambuliriza. Ebigambo ebibadde ebya Joel Ssenyonyi, ebigambo bya Joel Ssenyonyi ku lunaku olwa Human Rights Day gwe mukwano gwange aliyambuliriza. Kitegeeza nti nno Dr. Kizza Besigye waakuddamu okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 7 omwaka ogujja 2025 gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange tubaagala nnyo, mwebaleke okumira ku mayigo gano aga Yugi Updates TV.